بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمده سبحانه عز وجل ونشكره على جميع النعم التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، tutanda Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza oyo nyini kubeera nga atonda omuntu n'amuyigiriza okunnyonnyola. Olwaleero luno ojja kulaba ku kitaabu Al-Jinaya, ojja kulaba ku mudhakira ogwa Safi Athalithatu Assanawiya. Tujja kulaba ku kitabo ekya senior 6 ekya Al-Fiqh, omudhakira gwa fiqhu gwabwe. Tulabe ku baabu esooka kale twalaba tujja kulaba ebimu mu series wako kapaati weba ewanvuyo ennyo, then ne tuwengerayo paka tunaamalako omukararo guno gwonna. So tuli ku kitaabu Al-Jinaya, kitaabu Al-Jinayati. Gwe wenna omuyizi kyolina okola ekisooka ogula obutabo buno eno, n'oba obwagala osobola otukontakitinga, osobola ofuna obutabo buno eno. Gwe n'ogula data wo n'otuula waka n'obeera ng'osobola ofolowinga mpola mpola n'otegeera ebintu bino bulungi, n'osobola n'okubeera ng'oyanukula ebibuuzo bino bulungi insha Allah tabaraka wa taala. Tugezaako okubeera nga twanguyiriza buli omu ensonga y'okusoma, okubeera nga tumwanguyiriza ensonga y'okutegeera n'okusevinga obudde. Owandimaze ng'otambula onoonya n'akuyitiramu, yasiga otuule ewaka ewuwo ku ssimu yo obeere ng'osoma era obitegeera. Tuli kitaabu Al-Jinayati, kitaabu Al-Jinayati. Ekigambo Al-Jinayati kitegeeza emisango. Waliwo emisango egy'amaanyi, waliwo emisango egimu nga gyo gireetera n'omuntu okubeera ng'akolebwako al-kisaasu oba al-kawadi, okubeera ng'akolebwako revenge, okuwoolera eggwanga. Tujja kuba tubiraba inshallah mu kitabo kino eno. So kitaabu Jinayati, waggulu awo abalina ekitabo kino eno tulina waggulu tulina amatini g'ekitabo ne tuba ne sharuhu wansi. Kati waggulu ebigambo ebibeera waggulu mu kitabo ekyo babiyita matini. Kitabo kino bakiyita Zadul Mustaqni, then sharuhu ye ebeera wansi okusinziira ku silabasi gye tusoma wano eno e Uganda. Tugamba waggulu awo nti kitaabu Al-Jinayati rakamul awwal, bakuteerako namba 1 awo. Kati odda wano wansi namba 1 eyo n'obeera ng'oginoonya okwongera ogaziyaamu wali eri kye bakuwandikidde waggulu. Gamba namba 1 nti ayyi, kyategeezaamu nti kitaabu Al-Jinayati nti ayyi bayaanu anwaa'ul jinayati, nti mu kitabo kino eno oba ku mulyango guno eno bagenda kubeera nga bakunnyonnyola emiteeko gy'emisango, wa ahkaamuha, n'enamula gy'emisango egyo, wama yatarattabu alaiha min al-uqubaati waddimaani, n'ebyo byonna ebigoberera emisango egyo nga bwe gyawukana mu bika, ebyo byonna ebibigoberera mu mbeera ya uquba oba punishment, abonerezebwa atya, waddimaani, n'okubeera nga aguliwirira oba kituyita okusasula. Addimaanu takoze omusango gwe guti asasule sente bwe zitiibwa taddimaanu oba okusasula. Tugamba no nti wal jinayatu jamu jinaya, n'ekigambo jinayatu amakulu gaakyo tuliko wanagamba nti jamu jinaya. Omusango gwa jinaya wegibeera nga mingi nagamba jinayati. So nti ekitabo kyogera ku misango. Wahiya lugatan, era nga ekigambo jinayat mu lulimi oluwarabu kitegeeza ataaddi ala badani au mal au irdi, omuntu okubeera ng'akola obulumbaganyi naye ng'abukola ala badani, aidha ng'akosezza munne ku mubiri, amumenye mukono, amukubye liiso, amusazeeko kutu, bwe kityo, au maalu oba sente, agyeko maali ya muntu
amubbyeko ttaka, maali amuyakuddeko ssente, gimu ku misango egy'amaanyi, amuggyeko ssente, maali waliwo n'ebintu bituyita ng'emaali muntu we mulamba au erodhi ta property oba n'ebiti babeeramu erodhi property y'omuntu. Nakiraba mu maaso awo inshallah nga tugaziya. Then wasilaha ate bwodda ekigambo ekibadde mu logatan nabagamba mu fiqhu tuba ne taarifaati za mirundi ebiri. Tulina ekibayita logatan ng'ekigambo okyogerako nti dinaaya omuwarabu nga ye nalina olulimi ategeeramu nshina. Tuba ne islaha kati abanafiqhu wo nga sharia yaffe ey'obusiraamu dinaaya kyeki kati ekino tuddako islaha tugamba nti ataaddi ala albadani khasatan bima yujabu kisasan au maalan au kafara. Tugamba nti kwe kubeera ng'omuntu akola obulumbaganyi ala badani khasatan naye ng'akosa ku mubiri specifically oba nga especially ng'akosezza ku mubiri gwa muntu bima yujabu kisas naye ng'ekyo kyamukosezzaako kikakasaako okubeera ng'awolerwa eggwanga nga singa aba akimukoze tulina okubeera nga tukolawo revenge au maala oba aliwirire ssente asasule ssente au kafaara oba ateekewo kyetuyita engassi oba omutango asasule omutango. So kati mu mbeera bwetyo wano tugamba nti mu islaha yaffe ey'obusiraamu gyota dinaaya buli muntu okubeera nga kyakoze kyonna kyonna kireetera oba kimukakasaako okubeera nga awolerwa eggwanga oba akolebweko kiswasu kyetuyita revenge oba asasule ssente nti waba atasobola abantu bamusonyera amakale aweeyo ssente bwe ziti nga wolaba wano mu Uganda tulina emisango gyaffe egy'enjawulo. Emisango mu Uganda tiwakola bw'ati asibwa emyaka 2, wakola bw'ati asasula kino bwe kino kafaara bweti ne bweti nti aweeyo amugule bbeero ya bukadde bwe buti kisinza ku musango gw'oba okoze then nomuteesa gugwa nagamba aso ssente bwe ziti okubeera nga omusango baggalawo fayiro. So ne wano naffe tubina mu fiqhu nagamba nti wa amma taaddi ala al amwali agamba nti ataaddi ala al badan tumalirizzaawo then wa amma taaddi ala al amwali naye tetuyita okubeera ng'omuntu alumbaganye oba akosezza ku bikwatagana n'emaali fayusamma kiyitibwa tubiyita ebintu ebyo omuntu byaba akoze ku maali y'omuntu nga musango gukwatagana maali ya muntu mulimu asaruka tuyita okubba wa gasban waliwo okunyakula ng'omuntu nakunyakulako akasawo kunyakulako essimu wa nahba era nakwo kuba kunyakula wa khiyana kuba kukumpanya ng'omuntu wamuteresa ssente n'aziryaza amanya ya khiyana okubeera ng'omuntu akumpanya maali ya munne wa itlafan waliwo nebiyita okwonoona destroy wali najja katugeze mu nnimiro yo n'atemaatema buli kitooke kyonna ekirimu n'akisula wansi ebeera itlafan oba mmotoka n'agikumako omuliro oba nnyumba n'agikoonakoona oba kiki kati n'ajja oba simu n'agikwata n'agikuba wansi bayita itlafan nakwo bayita okwonoona. Then wataaddi ala al irdi ate omuntu okubeera nga akosezza muntu kitiibwa kye tuyita his rights ekitiibwa kye tugamba nti yusamma muno mu fiqhu tukiyita kazfan ng'omuntu wanaakasuukira munne ekigambo nti yayenze au zina oba ng'omuntu bw'anaayenda ku muntu wa munne oba omuntu okola zina eyo eba irdi ne kazfan okubeera kasuukira nti yayenze oba oli namugamba nti yayenze. So eyo kazfan omuntu mukasuukira ekigambo ekyo n'abeera nga singa okimukasuukirirako ne gumuka muvi ajja kuba embooko oba ajja kuttibwa mu mbeera bwetyo oluusi zina ayikoze obwenzi gye bayita irdi nga omusango gwakoze gwa kitiibwa kukyobola kitiibwa irdi oba nkimuyitanga ekitiibwa ky'omuntu. So omuntu nti wakola obwenzi zina ogwo musango gwagudde mu irdi
aba akubwa embooko bweziti awangangusibwa oba atibwa. Then waliwo kazifan akasukidde munne ekigambo akoze omusango gw'okasuukirira naye waliwo embooko zizalina ofuna era tujja biraba mu maaso eyo nga batematema. N'ebyo tulabe ebyamaali saluka jalaba mulyango gwa saluka tulabe nebyo gasbata nahaba wal khiyana wa itlafa tujja kuba tulaba mu maaso insha Allah tabaraka wa taala nga tuzze ku baabu ezo mu maaso. Tuddayo waggulu wali eri kati ebadde rakamul awali banyonyola baabu eno byegenda okubeera ng'ekwataganako oba etunuulira nnyo okusinga. Tuzze waggulu tugamba nti wahiya amdun oba amdun yakhtassu alkawad bihi bisharuti alkasdu. Gamba nti tuli waggulu wali eri agamba nti wahiya ekyayita jinaaya waliwo wahiya amdun tulina omusango omuntu gwakoze ng'agenderedde intentionally ng'akikoze akigenderedde. Agamba nti omusango ogwo gw'aba akoze ng'agenderedde yakhtassu alkawadi ogwo gukakasibwako okubeera nga tumuwoolera eggwanga akolebwako kiswasu oba kyetuyita okuwoolera eggwanga bihi bisharutu gukakasibwako esharutu eyo gukakasibwako okubeera nga awoolera eggwanga bisharutu singa wabeerawo condition eno egamba nti alkasdu singa aba akikoze ng'akoze eki agenderedde. Ne tuba n'omutwe ogw'okulala ogw'omusango wa shibhu amdu. Tulina omusango omuntu gwakola nga yeefaanaanyiriza okubeera ng'agenderera naye nga tagenderedde. Kiringa omuntu wanabeera akangavvula mwana mu kiraasi n'amukuba embooko oba emu ku kabina tamukubye nti oba mu bulago oba ku mutima omwana n'agwa wali n'afa. Mu mbeera bw'etyo eba shibhu amdin agenderedde ekituufu omukuba naye nga tagenderedde kubeera ng'amutta. So mu mbeera bw'etyo tujja kuba tubiraba mu maaso eyo oba tujja kulaba ne amfaara ez'enjawulo nga tuse kugaziyaawo ekigambo ekyo. Then ne tuba n'omusango wa khata'un. Tuba n'omusango bayita khata'un. Khata'un omuntu okola mistake tagenderedde kiri accidentally n'akikola nga tagenderedde kuta muntu n'akuba omuntu by mistake. Nga wolaba omuntu muyizi ali mu kuyiga eri n'akuba n'akwata akasaale akube ekisolo akasaale n'agenda gakubamu omuntu abadde eri ebbali nga yeetuulidde. Kati akasaale ako ye abadde agendera mu kukuba mu kisolo kiri oba kinyonyi ne kubamu omuntu. Kati aba tagendedde kutta oli aba agendedde kukuba kirala kati yebaita khata'un aba amusse by mistake tagendedde nti ayagala kutta muntu oyo. Oba oluusi muli mu kulwanagana mu jihaadi oli kusofiya abasiraamu n'okuba akasaale oba essasi ng'okuba olaba nti abali eri bakafiiri kumbe mulimu n'omusiraamu ali ku layini y'abali eri n'okuba omusiraamu naye obadde omanyi nti bakafiiri bali sayidi eri muli eno. Kati mu mbeera bwetyo togendedde kutta musiraamu wabula obadde oyagala kutta oli mukafiiri. Kati mu mbeera bwetyo eba mistake togendedde ku muntu. Tujja biraba mu maaso nga tugaziya baabu eyo. Ne tugamba wano nti namba 2 wansi banyola ebigambo ebyo nti wahiya amdun wa shibhu amdin deni wa khata'un. Agamba wano namba 3 nti ayyi aljinaaya kyategeezaamu nti emisango oba omusango ala nafsi tankasimu ila thalathat aqsam nti omusango gino ngo giri ku kutta muntu. Omusango nga guli ku nafsi tegeezaamu wano kutta muntu nti omusango gukwatagana n'okutta omuntu guteekulwamu emiteeko 3. Amdun okugenderera wa shibhu amdun n'okwefaanaaniriza okugenderera wa khata'un n'emistake omuntu nga tagenderedde. Nagamba nti walladhi yakhtassu bilkawadi n'ogwo ogukakasibwako omuntu okubeera nga akolebwako revenge mini hamu egyo emisango 3 huwa al amdu gwe muteeko ogusooka ogw'omuntu akoze ekintu ng'akigenderedde. Nagamba nti walkawad ne kawad kibategeezaamu wano huwa qatala alqatilu biman katalahu kwe kubeera nga atutta oba omusi olwoyo gwasse. Kwe kubeera nga omuntu attibwa olwoyo gwasse bayita kawadi nti revenge okuwoolera eggwanga. Kwe kubeera nga huwa qatilul qatil kwe kubeera nga ono kwe kutta omusi biman katalahu olwoyo gwasse. Katugeze omuntu azze n'atta munne
kati kitukola okutta oli eyasse munne kyebayita kawadi oba okuwolera eggwanga. N'agamba nti fayumakkan awliya ilmakturu min alkatin, nti waneeno abantu bano aboono gwe basse be balina obuyinza ku nsonga eno ey'okutta oli ayakoze eki eyasse. Fa insha'u kataluuhu, we baba bagadde bwennyini bano bannannyini muntu gwe basse bannannyini mufu bagamba nti naye attibwe. Wa insha'u afwan anhu, obanga bagadde basobola n'okubeera nga bamusonyiwa. Wa insha'u akhadhu diya, baba bagadde basobola okubeera nga tumusonyiye naye asasulemu diya oba aliwirire tebayita engassi n'abawamu omutango n'abawamu ssente. Nagamba nti wal hikmatu fi mashru'iyyati al-qawadi hikunu dima'u wa raddu al-mu'tadin. Agamba nti ne hikima oba ekigendererwa lwaki Allah yabeera nga ashara'a oba nga akkiriza mu busiraamu okubeera nga tuwolera eggwanga mu byo, ekigendererwa ekisooka oba importance oba emigaso gy'okubeera nga tuteekawo naffe kisaasu oba revenge. Agamba nti hikunu dima'i, kubeera nga kukuuma misaayi gy'abantu, wa raddu al-mu'tadin, n'okukoma ku bantu n'okukoma ku balumbaganyi, abantu abasita bannaabwe awatali nsonga. Buli wemukoba nti otugamba nti tuteekawo kisaasu eno tukuuma emisaayi gy'abantu, kubanga oli we tumutta olw'okutta omulala n'oli abadde agenda okukola ekikolwa kye kimu ekyo yeekomako n'agamba gundi baamuuse, nange sijja agezaako bayinza okunzitira awo. Omusaayi gw'oli abadde agenda okuttibwa ne gubeera nga gukuumiddwa oba ne gubeera nga gubadde safe, gufunye safety. Tugamba nti qala ta'ala, mu Qur'an Allah yagamba ku nsonga eyo. Agamba mu Qur'an Surat Bakara aya 179 yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah yagamba mu Qur'an nti walakum fil qisasi hayatu, nti abange mmwe mulina mu kuwolera eggwanga mulinamu obulamu. Ya ulil albab, abange mmwe abatigira abalinamu ku magezi. La'allakum tattaqun, oba oliawo munaafuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kyategeezaamu nti kadaashi singa munaaba mutadde mu nkola kisaasu mujja kubeera nga mufuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Kyategeeza nti mu kuweera nga tuwolera eggwanga mulimu obulamu, nti abantu bano abadde agenda okuttibwa bwe tukola revenge ku mukono eyasse, n'oli abadde agenda okukola ekikolwa kye kimu ekyo yeekomako n'agamba kati ono gwe babadde bagenda okutta n'abeera nga tufunyemu obulamu. La'allakum tattaqun, oba oliawo bano abatemu banaafuna okutya, bagamba nti gundi baamutta, sijja agezaako, ne bafuna okutya Allah tabaraka wa ta'ala, ne babeera nga batya okubeera nga batemula bannaabwe awatali nsonga. So y'ensonga eyo ye aya eyo mu Qur'an mu Surat Bakara aya 179. Tuddayo waggulu namba rakamu tumaze oginyonyola tuze waggulu. Agamba nti fal amdu, kye bayita amdu oba okugenderera, ayyakusuda man ya'lamahu adamiya ma'suman fayaktuluhu bima yaglibu ala dhanni mawtihi bihi. Tugamba nti eyyakusuda kwe kubeera ng'omuntu agenderera man ya'lamuhu adamiya, oyo gwategedde obulungi gwamanyi bulungi nti adamiya mwana Adamu oba muntu, ma'suman era ng'omusaayi gwe gukuumibwa tegukkirizibwa kubeera guyibwa. Fayaktuluhu n'amutta bima yaglibu ala dhanni mawtihi bihi, naye ng'ekyo kyamusiisiza nakyo kirimu bima yaglibu, nga buli omu kimanyikiddwa bulungi, kiri very common, buli omu akimanyi bulungi nti ekyo okikola munno afa, nga buli omu akimanyi. Kategeeza omukuba esasi ku mutwe, osuddeko oguyinja ogunene omwokedde mu nnyumba, oba embeera yonna jjabula mithaalu mu maaso awo inshallah nga banyola ensonga eyo, oba omuteeko gwe bajja kubeera nga batuwaako examples ez'ebintu nga byo singa okikola munno bumanya nti oyo agenda kufa, era bagamba nti yamusse agenderedde, yamusibidde mu nnyumba n'atamuwa mmere wiiki namba, yayagadde kumutta, nga buli omu akitegeera nti ekyo kyakoze
bima yagulibu ala dhanni nga mu ndowooza y'abantu esinga okuba eyawaggulu oba eyawangula kwe kubeera ng'omuntu emawutihi bihi ng'ekintu ekyo kimuuta ky'omukoze. Number 3 agamba nti hatha ta'alifu qatl amdi nge definition y'okutta okw'okugenderera alladhi yaqtasu alkawad bihi okwo singa omuntu aba akoze omuteeko ogwo ogw'okutta ng'agenderedde yaqtasu alkawad bihi ng'akakasibwako okubeera nga akolebwako revenge oba kisaasu oba okuwolera eggwanga. Tugamba nti wahuwa ma ijtama'a fihi thalathatu shurutu era nga kweko okukungaanyizibwamu oba nga kwegaatiddwako obukwakulizo busatu. Singa omuntu akola ekinyonyo kirimu nga olaba condition zino nga ziggwayo esatu tugamba nti akoze omusango ng'agugenderedde. Asharutul awwal ensonga esooka agamba nti alkasdu fala kisaaso illam yakusudu katlihi. Agamba nti alkasdu okubeera ng'oli akikoze akigenderedde ng'akikoze intentionally nga niya ebadde yakutta muntu oyo. Singa tulaba nti akikoze akigenderedde oyo omuntu aba akoze omusango ogumukakasaako okubeera nga naye tumutta oba nga tuwolera eggwanga. Tugamba wano nti fala kisaaso illam yakusudu katlihi tetukola kisaasu tetuwolera ggwanga ku muntu atagenderedde kutta muntu oyo. Then asharutu thani akalombolombo akokubiri almuhu annahu adamiyi maasumu kwe kubeera nga akimanya bulungi nti ono gwagenda okutta muntu mwanadamu ate nga ali maasumu takkirizibwa kuttibwa talina musango gwonna gumuttisa teyasse muntu. Waliwo abantu nga bakkirizibwa okuttibwa nga omuntu eyasse munne morotadi avudde mu ddiini abantu bwe batyo kati naye nga tagwa mu kkobo erikkirizibwa okubeera nga littibwa. Then asharutu thalithu akalombolombo akokusatu agamba nti yakusaddahu bima yagulibu ala dhanni mawutihi bihi kwe kubeera nga agenderera n'ekyo ekimanyikidde obulungi kisobola okutta omuntu nti omuntu oyo yafudde lwa kintu kye yamukozeeko ekyo. Tugamba wano eno tuli ku peegi eno endala eddako ey'enkaagamu agamba nti walil amdi tis'u suwari bayyana almuallif minha 8 suwari wa dhikru asharihu atasa. Tugamba nti era okutta kuno okw'okugenderera kulina examples 9 naye omutunzi w'ekitabo kino yatuwaako 8 then neyavunula ekitabo kino asharihu eyakola sharihu eno n'atuwa akalombolombo oba example ey'omwenda. Tujja kuba tubiraba insha Allah tabaraka wa taala. Kasooke tukomaawo kapeegi eno esooka keweddeko sooke tukomaawo saba Allah tabaraka wa taala atuwe okubitegeera obulungi. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.